Poliisi okuva e Mukono ezze ne yeegatta ku poliisi y'e Katosi ne boolekera mu maka g'omusamize Moses abasajja n'etandika okufunza amasabo n'ababaddewo ng'abalwadde olabye poliisi ne bateekako kakokola tondeka nnyuma olw'emmindi ne bazireka ku mbalaza. Waliwo enkima erabiddwako ng'eri wansi w'essabo era ng'esibiddwa omuguwa ku mukira gwayo, nga waliwo n'erimu ku ssabo erirabiddwako nga lirimu ekintu ekiringa amalaalo, era nga wano poliisi eragidde mukazi we okubikkula okulaba kiki ekiriwo, nga n'engoye z'omugenzi zirabiddwako ku waya. Wano poliisi ekuttemu omusamize Stella Nakintu ssaako ne mutabani we Kalebu Medi nga kw'otadde n'owa bodaboda Malefred eyayambyeko mu kusitula. Ne bateekebwa kabangali ne batwalibwa ku ddwaliro gye bajja omulambo era ne gutwalibwa mu ggwanika ekkulu emulaga okwongera okwekebejjebwa. Wabula wakati mu kusoberwa mukomusamize Nakintu Stella ayogedde bye baakoze ku mugenzi omuli okumusiiga eddagala omubiri gwonna, era omugenzi yabadde azze kumujjanjaba ttalo, wabula nga baagenze okulaba ng'embeera ye etabuse kwe kumuyoolayoola bamutwale mu ddwaliro, era agenze okulaba ng'ate poliisi yezze okumukwata. Omulwadde baamuleeta wano eno, kati omulwadde we baamuleeta n'avaako ku pikipiki n'eddayo n'ekola ki n'egenda. Piki weddayo n'egenda n'asigala wano n'amubuuza obadde ekintu ndi mulwadde. N'amubuuza n'amugamba ogenzeeko mu ddwaliro ezzungu. N'amugamba ngenze naye obulwadde babukebera tebabukola ki tebabulaba. N'amubuuza kati golowooza ki ekikuluma. N'amugamba ndabika nina ettalo mu kifuba kuba mpulira nkola ki njakirira naye bandagiridde nzije wano eno. Bw'olijjanjaba. Abatuuze be twogeddeko nabo bavumiriddwa ebikolwa eby'omusamize ono nti era si gwe gusoose omuntu okufiira mu ssabo lino, era ne basaba abasawo b'ekinnansi obuteesibaako balwadde ku boona abafiiriddeko mu ssabo, era bongeddeko nti omukyalo ono abadde wa mobile money mu Katosi wabula nga beewuunyizza enfa ye. Abasawo b'ekinnansi nabo baleke balimu abafiiri batukola bituufu naye nga kisaana singa balabye obulwadde ng'asaana okugendako mu ddwaliro balabe nti omulwadde asaana ddwaliro naye balimu okukola amalyansimbi ng'okulya enkoko ne ssente ebyange. Ye maama w'omugenzi Rose n'abawanuka wakati mu nnaku annyonnyodde engeri gye yafunyeemu essimu nti muwala we afiiridde mu ssabo, era n'ategeeza nti abadde takimanyi nti muwala we alina ekirwadde kyonna ekiyinza omutuusa okumutwala mu ssabo. Tuwulirangako n'obulwadde bwe bwonna tubale tubuulirangako. Tuwulirangako nti mulwadde tuwulidde kufa. Tetutuulirangako nti mulwadde tuwulidde kufa. Yasikali Nowagabalaza aliyo ku ddwaliro lino annyonnyodde engeri abasamize bano gye baaleeseemu omuntu omufu mu ddwaliro lino, era olukitegedde ne baagala okudduka kwe kukwatako babiri n'abaggalira mu kasenge k'eddwaliro okutuusa poliisi lwezze. Badde obudde bwa ku makya ssange mu kitundu awo abasajja babadde basatu mu mmotoka bampita nti jangu tukwatireko tuleesa omulwadde tusitula omulwadde mutusiza munda ngenda okuyita omusawo obo nebafuluma wabweru. Omusawo n'ajja n'amukwatako n'agamba agaba nti abasajja bwe bakuna omuntu waabwe mufu. Ongeza okumuyita n'afuga emmotoka n'agenda tikangende ndeete abantu be. Watambudde bano n'abalekawo, watambudde takomyewo. Tubeera ne bano bwemukubidde essimu n'agijjako tubula poliisi. Kaweesa Paul yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.